ndowooza ebisanja bibiri palamenti ye-10 ne palamenti ye-11 olabye baspeaker basatu ndabye babiri basatu n'olanya wamulaba olabye baspeaker basatu nsabye sooka olamuse ku bantu b'Nakasongola tutandikira awo kuba ogenda tuwa kifaananyi ku bulembeze buno obubaddewo bannayuganda abatuwuliriza naddala okutwalira wamu abantu b'Nakasongola abampadde omukisa okuweereza mu palamenti yaggwanga okumala emyaka 10 mbalamusiza nnyo njagala nnyo okubeebaza olw'okukkiriza okukola nange ne tuweereza eggwanga lino ate njagala okwebaza n'ekibiina kyange ekya NRM ekinzikiriza okuweereza ku tikiti yaakyo okumala emyaka 10 mu palamenti y'eggwanga ate njagala n'okuyozayoza president Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba nti okulayira kwawedde ate siremana kulamusa ku mukwano gwange mwami Alan Mayanja ate muliraanwa wange bwe tuweereza naye emyaka 5 mu palamenti ya Uganda Luweero ne Nakasongola ndooza mugabana nsalo Nakasongola ne Nakaseke of course tuli bamuliraanwa ate district eyo yali emu mu mwaka gwa 97 baatemako Nakasongola neegenda kati ffe tuli bakulu okusinga Nakaseke Nakaseke ffe tuli bakulu baabwe lwakuba balina ebintu ebirala bolya betalina tunaffe netubako bye tulina nabo bye batalina naye twagala okumulamusa Honorable Alan Mayanja nti weebale kubeera wano okubeera nga tulambika eggwanga biki ebigenda mu maaso kituufu ndabye ba speakers basatu owekitiibwa Right Honorable Rebecca alitwala Kadaaga bwe twalinga okulonda kugenda mu maaso mu State House Entebbe mu kokasi ebyaliyo naliyo bwe yagala okuddamu okwesimbawo nga kokasi eyisize owekitiibwa Jacob Olanya ebyabaawo nabiraba naye mu byonna ekigambo ekikulu kyenjagala okusooka nakyo nti bw'atakkiriza kuwuliriza bigambo bikulu kokasi byali esazeewo n'ajja okwesimbawo nga independent tebyasobola kutambula nga bwe yabirowooza of course owekitiibwa Thomas Tayebwa naye bw'atyo bwe yali kubanga yali asaba obwa deputy naye bwe twagenda mu maaso ffe twali tumulemerako twatulanga ku misitiri wali nga tulina ttiimu yaffe naye twagenda okumaliriza nga naye bamuyise bamugambye nti kino kite era n'akita n'afuka government chief whip naye ate oluvannyuma lwa munnaffe okutuvaako owekitiibwa Jacob Olanya eyali akutte palamenti obulungi kubanga Honorable Alan Mayanja ono yali ndooza yali azze yalaba omusajja engeri gye yali alambika mu palamenti kubanga yali agambye nti bw'oba oteesa mu palamenti kyandibadde kirungi oteese with researched information bw'oba oyogera nga ddala olina researched data si kuyimirira kwogera bwogezi nga bw'oba okoze eki nga bw'oba olabye naye bw'ogeraageranya debate eya tayimu y'Olanya ne debate eya owekitiibwa Right Honorable Anita Among birimuko enjawulo palamenti eno ebigenda mu maaso nga bw'ogambye nti olabye ba speakers ba mirundi ng'esatu naye ne Kadaaga teyali mukazi wa kusaaga palamenti ye-10 yagikwata bulungi yalimu ebisomooza bingi naye palamenti yagikuumira wamu ekyo kyenjagala okusooka omuwa credit yakuuma palamenti ya Uganda ng'eri wamu tewali babaka beegindi tewali babaka ba kabinja naye nebaddemu kabinja katya akabinja kababaka ngaana nga kakola ki nga kabeera kumpi n'omukulu era nga kamusalako era nga kalabika kabeera kumpi n'omukulu ke kasalawo nga fabala twafuuka byakuzanyisa muzanyisa kwegamba bibaddemu palamenti yebaddemu ebibinja nga bisatu waliwo akabinja akasookerwako ke bayitako akeetolodde omukulu abo beemanyi n'okwemanya nga babeera awo ku nnyonyi babeerako buli kaseera bagenda bwe badda baba bakatuuka Entebbe ne bakyusiza wano ne baddayo ne babaleetera ensawo abo gye bali era beemanyi bwe mba njogera obalaba sitaanyi okujja nnyo nenjogera ate omuntu ayinza oga ate musajja naye bw'olaba nvuddeyo nenjogera okakasa nti totera kukyala ku mpewo ate nze omu ku basajja abatali batiitiizi so kati Honorable Nuwa Mutebi Wanzala ng'oggyeko obubinja buno bw'ogambye nti bubaddewo ebigenda mu maaso yinza byogerako ki ebigenda mu maaso byalwawo bulwi kikyotegeeza yandibadde byajja dda kubanga ffe nga bannuwa twali twalaba dda nze omu ku babaka ba palamenti 1,809 abasayini nga tugobebwa commissioners genda olabeyo records ojja kulaba erinnya lyange gyeriri ng'ate oli wa NRM ng'abantu batiitira omukyala bamutya bono kubanga
omukyala kye yasooka okukola yasooka creating fear mu babaka ba parliament. Mubadde mu mutya n'ateekawo ne bambega ababega ku kyemisana mu kantiini. Kiki oliwo yayogera kyoyo gundi yanjogerako n'atya ate oli. So mubadde mu kutya emyaka 5. Waliwo n'omubaka gwe mmanyi nga tayogerangako mu parliament ya Uganda okujjako lwe yalayira. Naye ng'abeera mu kyemisana awo omwana oyo kulaba wano ayogera ki oli ayogedde ki ku mukulu nga bw'atwalayo bw'akomyawo. Naye ffe abatali batiitiizi nti tujja kugenda ofukamireewo omuntu omu kubanga bakuwe trip ogende egindi trip zengendako zibeera official ne bwe mba sigenze tewali mutaawaana naye ngenda ku official trips naye zino ez'okugenda okufukamira nze ndi musajja first of all ekintu wali okufukamirira owekitiibwa kiki kangende ku biri official bino ebirala kambireke. So mubadde mu kutya emyaka gino gyonna? Omukyala yakuleetinga fear waliwo n'akabinja ako kenkugambye ako nga kakamira abantu ayiayiaye naye ensi eno si nyangu. Bwe bagambye bugambi nti bagambye owekitiibwa ono boss kati yalabika nalabye ababadde abakabinja nga baddusa emisinde bali mukono bakubabwama bakola kiningambye olimba abakabinja kali ka first akabinja ng'obalaba nogaye ensi eno olugero lw'Ekiganda bayinza ndi mulule naye bano mayanja be basinga okumanya Oluganda okunsinga naye olugero lugamba nti abantu bala mu magoma gavugira aliwo nagalabye ku luno abakabinja nga badduse bali mukono baga nti kyekyo sebo wekitiibwa boss woligwa wendigwa nange muwagira boss kubanga yesimbawo ko ku bwa deputy speaker ojjukira naye omusajja oyo musajja mugumu ate si wa kunyeenya yadde ng'olanya ayinza okuba yali naye w'amaanyi naye noono ayinza okuba nga naye musajja waaki w'amaanyi naye ekitabadde kirungi kwe kubeera nga palamenti ebadde ekulemberwa ng'erimu obubinja ba commissioners bo bokka bafuuka nga bakulaba baagala bakutambulira ku butambulizi naye ffe bwe twawandiika nga tusayininze ekiwandiiko ekigoba ba commissioners abo abantu abamu baatulaba bubi singa president awo yaviirayo n'atandika okusiikuula oba oli awo n'ebyeyongedde okubaawo tebyandikoze eki tebyandibaddewo. Kati mu kiseera ekyo sipiika yali akyafuga wali oyagala muyimirize ate okufuga kiki bw'obeera ng'olina ensobi z'okoze olowooza ate bakulinda nti omala kumalako kisanja waliyo etteeka mwami Mayanja eriga nti bw'okola ensobi nobbira wakati awo oba n'obuzwerako ebikusobyeko wakati awo bagamba togenda gwe towulirangako bagamba lwali lugambo ekyokulabirako gavumenti ze South Africa zozigenderera Mbeki yamalako ekisanja bw'oba ojjukira nti ebya Uganda biralamu nti nkuwako ekyokulabirako omusango omukadde gwe gusala omupya kati gweoyinza okuba oyogera bye Uganda naye nkolazeeko naye nawano mu Uganda nawo waliwo abantu be bayimiriza gwe tobajjukira ne bagamba minisita gundi ayimiriziddwa ne minisita gundi ayimiriziddwa olwakino na kino obeerabidde sagala nnyo kunjogeza nti yogera gundi ne gundi oli musajja mukulu wabadde mawulire naye tobajjukira baminisita abo palamenti be yajjamu obwesige ne bagenda eka bo baali ekisanja kiweddeko mwami Serowooza. So wali oyagala omukulu yandibadde President Museveni ng'awo bwaviirayo n'aga nti gwe gundi olabika eggaali ogivuga bubi eggaali ogijje ku luguudo otandise kuvugira eno kubanga abantu abamu bagenda ne bafuna ebintu n'olaba nga biri abunomu ogamba ono ye sente azikola atya nabana abalenzi ababadde basekanga obusesa abo n'agenda eno n'agenda eri n'awithdrawinga bina ogamba ate mwe mukola mutya naye nga bakusekerera bakulabanga nga babaka banno naye okali adda kakola ki kaddadda kitange bwe yali mu nsiko tatange yali muyeekera yali chairman wa RCD omuluka gw'ekiwambi nze nagenda mu nsiko nga n'emyaka 13 walwana emyaka tegindabika ate siri musajja abyogerako ennyo kubanga si ensonga enkulu naye taata wange ebyo katubireke naye taata wange yali amannya ge ye mugenzi George Wilson Lubanjwa Mutebi naye bwe yagenda mu nsiko yali akozesa amannya nga yeeyita olekamu ezinadda nga bwakuwandikira ebbaluwa mu nsiko eyo awandikako olekamu ezinadda RC2 Kiwambya Parish mugombola yeekalumu by then mu district y'e Nakasongola zibeera mbiro kakati gwe bwogoba musajja muno olekamu ezinakola ki kubanga nze nyinza okugobaho n'Mayanja ono n'atuuka wali ku mulyango gwa CBS n'afuna amayinja n'akasuka n'asooka kuba mu liiso togudde kakati bwe bati walesemu magezi ga kwewooma kola ki olwo ng'akwata nga n'okutulako akutuulako
so bannaffe abamu bwe bagenze babatenza okudduka emisinde bagadde na kuyita ki waabwe ekyo kyekizibu ekiriwo ekyo kyekizibu ekiriwo kale munzikirize tugendeko mukummulamuko abatulaba tukyalina Honorable Noah Mutebi Wanzala badde mbaka wa palamenti 11 ne 12 wa Nakasongola County ate ne Honorable Mayanja Sebunya abadde mbaka wa Nakaseke Central ng'ate yabadde mu myuka ssentebe w'akakiiko ka palamenti akakuba ttooki n'okulondoola entambuza y'emirimu bitongole bya gavumenti kakosase tumulamu katono tukomawo.